Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo kulikayo mu bulango kulikayo akono ke kagambo ko ino kozesa ngomami wakomewa kanomuga kulikayo dadi mirungi nga gwo bigamba banaye naye nga bisima kale no naye nze nkugamba nti kulikayo nnyo mu bulango ene sawa yafe yakubiri era nga tukyagenda maaso n'ebizigo bya kulanama gwe mukana tanafuna bizigo bya kulanama ekizigo kiraba nga bwe kikutte funa ekizigo kyasenga kulanama habo jelly kulanama habo jelly omwana omutamu esiga omuntu omukulu amwesiga olina luumu olina nchacha kubigere olina mugaba funa ekizigo kyakulanama habo jelly sobola okubeera ng'onyirira ate g'omugole bambi totambula nnyo genda ku Kamukamu Plaza edduuka namba GF34 olabe edduuka lye bayita City Bridals epangisayo gawuni emu nakulerako maidresses zaweerere ate omaliriza jangu ku SHARITAH'S yakning tukola ku bagole ebbeeyi yaffe yakuteesa totutya mukwano totutya tebakutiisa baagala kulemesa kunyuma ku mbagayo saluni ogiraba byekola ate nga bakulemesa bagagende ngende eri gwe weetuukire ku SHARITAH'S ya clinic tukoleko abagala oyiga enviri tubasomesa mukwano ate nga n'enviri za bulijjo tuzikola nga weave retouch pencil njala n'okusala enviri mu kaseera kano tugenda kubeera tugenda wali eri Ematuga sanga tugenda mu maka ga muzeeyi Kayongo Dennis nga muwala we gwe bayita Grace Nababi yagenda kubeera nga ayanjula omwami Gilbert Migadde banange bano balina features in common ekisookera ddala bonna amanya ga gatandisa ne letter G oli ye Grace ono ya Gilbert mama love yawe yali meant in heaven okitegeera balaze kye bayita sent omusajja yagabye ebirabo nga birungi nga bingi ate nga bisibiddwa bulungi ate ne baleeta buli muyimbi gwali osuubidde okitegeera olwo ye Grace ng'akanya kwesala ngoye za mulembe bannanga alina omushanana gwe yayambadde wetabulirwa fuluma ng'anyuma ate ng'aseka bulungi ababadde ku mukolo babadde basanyufu Shami Nalunga nkutumidde nnyo ne Basara bonna ababadde ab'okunasa mwenna mbatumidde nnyo abamu amanya sigamanyi naye ab'okunasa mbatumidde nnyo mwe bali kubeera ku mukolo ogwo kankutuuseeko Gilbert ne Grace nga bakola okwanjula kwabwe tubako Delta TV tukole. Tandisira ntimba nnungi era nga decoration obwedda kwotunuulira nolabira ddala nti guno mukolo ate gusukkulumye ebbeeyi mukyala alina omukwano gw'enjawulo ne langi ya white ne blue era ngagamba nti white ategeeza mutima gwe mukkakkamu omutuukirivu gw'alina ate nga blue eraga mukwano gw'alina eri omwami we Gilbert. Grace yabyogera. Owange mwana wange yaniriza omuntu oyo aleme kutambula mu kalu. Nga batuuse okugema kwagenze maaso kugema kubeera kubaawola ku bantu balala. Wandyagadde emmotoka ki ekweyimirire kutuuse gye tuli? Emmotoka kitange kalibu bwe kiba nti nno kalibu gy'oyagala bakuwa eddinde ekutuuse era weekubireko mu ssebo ndabawo ekibowabowa essebo ali mmanyi nti nno gwe olwajja luli wakimenyawo naye bwe kiba nti nno bwe kityo omwana ow'obulenzi oyo akugulire bakubireko ne mu ngalo sirikondo waakuno kumanya pata gye zitta. mu Buganda ekisaawe ky'ennyonyi mu Ntebe wano
omukolo gwonna ogubeera guli mu Buganda gutandika na bya Buganda kyekitiibwa kya Buganda ekyatandise ekyagguddwa omukolo guno obutongole anti Bruno Seronkoma bwakibeeramu wakimanyi kiba kitambula bulungi. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyafata naffe tukikumenga. Bwetwogeranya obuuyo obwo wano wogenda okulabira obuzibu ogenda okulabira agenda okubeera ku Data TV nga yenna asibye kwesi n'olwekyo tubategeerezeewo nti omukolo guli live ku Data n'olwekyo tubeera ng'osanyuka. Kitange walabira atagendagenda ku mikolo nga ye abeera mwenyeewe. Mwana wange ndetera abasawo eradde bannyabo tuyijjidde mu V8 zipaakinze walize eziwuliddemu wanyi mutambuze ffenna ku yatuzimbako akayumba tutambula tutudde abantu bajjanjabye ne bannange bakubireko mu ngalo ne banno lwakubanga tusanzeemu abalwadde babiri. very asooka tusobodde omuwa obujjanjabi mumuwadde bujjanjabi ki abaddemu n'ekirwadde kya tokulology ekyo kiruma jjajjange kyamuluma tusobola omujjanjaba era ne tumuwa akazindala ali bulungi bambi katumusabire abeerawo munsonyiwe muka kitange yanduga gwe kubadde bagamba gwolwala tokulology oyaluma ate owookubiri taata tumusanzeemu ekirwadde kya graciology wangi ulire wabigalo ate mukoze mutya taata naye tumujjanjabye naye nga tumuwadde first aid wanaaviira wano nga mutereevu awolabirako nawe mugabe ebiseera yesebo ate bongeza basikyala bagala nnyo ennyongeza waliwo ekisinga okunyumira waliwo abigaba nga gambye weetoolere kati olema okugenda ekingi oba ekitono taata babongera abakyala bagala ennyongeza bwatuuka kino nga kiwedde abaana bawakabadde bayitiddwa okusobola okubuuza baaba bakonya omuziki. Tusanyusa okubalaba bassebo. Kale bannyabo. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde bannyabo. Eradde bannyabo. Kuliko amakubo. Tugayise mu bulungi asanze amangi yabuze. Ennaku zino baatuwe edda baakubanga kasobo nga tomanyi kyagamba naye kati olwaleero ogenda noyogera ku Arsenal kati ffe katubawe ebyokuzanyisa ebyabakyala bizibu saagala ono akyatwongera bintu yo keeki gye bagenda okubeera nga basala ya gold etegeeza sente. Baby, cry, you cool.
me up in the eyes. Why do you see in the eyes? Baby, it's the way you see me. You want to see the way you see me. Katuzeeko mu nyumba engoye z'omugole omukyala mu luzungu baziyita classe za class ziri above nnungi zinyuma okutunuulira ate nga za bbeeyi. makuba tugayiseemu bulungi mulembe gwa .com byamugagga ekyamazima kitange abaana abawala no kabalumbe ng'ate banneebaliza abaana balenzi abo temugenda wala nnyo nde wano maasoko Lavandono haga wali chimie wansi. Tata. Hoi, kola what today wa kulo. Most of the one pola polo mwele wa kulo haga. Chogambo zoma zekonga muwogo kitange bwe kiri ekyamazima nina ensonga endeese mu lujjalo muno bakulu bannaye tumukkiriza ensonga janje buli basirika bagamba nti ensonga janje sebo kitange ensonga endeese togera nyanza omukazi tanfukamisa sebo kitange ensonga endeese ya mwana mulenzi tulina mwana mulenzi ewezezza eggulo emyaka 18 kitange yazza kulogootana gaalo ntibugamba nti kiki ne tuyita kitaffe nagamba nti mwana abadde kyayita gaalo namuzaana abaana ab'obuwala abadde atya ne batugamba netwakubye akasimu eno ne batugamba nesenganaga nti mwana muwala wedaga nti goyi twagenza okubigatta nga boyi ne gaalo ddala wa bufumbo obutukuvu kitange yakyamazima mwana mulenzi oyo yasiika na ssenga n'amulagirira nti ojjanga olwaleero kitange ekyamazima tuze tuwonye embeera mwana mulenzi oyo baleme muyitanga makanika olw'engalo ezijjudde amasanda ekyamazima taata n'atugamba nga mumubuuzanga ssenga nti ssengaani nti senga naaba ligwayo litya nti ndibanjula mu maaso g'abatakansi n'emikwano gyange bonna nga batudde kitange tuyinza okutwanjula gye muli kyogamba mwannyinanze sebo akombenzi no kumugongo kyamiru babiri kayobya gende wa mugula entebe neyanza kumala biseera what about fingers angasiikira enkoko ebinyeebwa kyogamba nti oyagala mwannyinaze omwana ow'obulenzi baleete kikumu bonna bajje lumu kubanga olaba omugenga alemedde kuttu omanye esajja kweri omukolo gwatandikidde mu Gia kubanga nesenga ne basenga bafulumiziddwa muyimbi era nga omukolo gwacamukiddewo senga era basenga bulungi senga sedamna senga naggalabi senga tugawulidde muno nga tujja gye muli mwannyinaze
abantu abo ddala kituufu mama abalagirira nze yabalagirira baba kyogamba be bagenyi baabo sijjero senga kyamirwa birikayobya ekyamazima ngezo okulaba nga galubindi aganyera enjuba gyeriyo wazirabira ku dashboard ya V8 senga onsanyisiza nnyo ddala senga we bali kugola mazima ng'okagali agula amayembe gana omugamba nti agenda mu kaduuka nagaa nti mpa amayembe ago nga gaggaali bwojja agenda kumbi gaggaali senga omulembe mutebi omulembe gwetaagamu ebintu nga bino tuweebaza nnyo ojja kundeeta abulala kwongera ebintu senga wangi mwana muwasi mwanyinaze omuletedde tamusiya bakubireko munda omulembe gwa nasinga tanaba kujja mugole mwami yabadde yawoominze dda ng'agamba baba nzeyo ddi terensinkana omwagalwa wange Grace bwatyo omwami yatwalibwa mu nnyumba okusobola okuzaala ensonga lwaki twekyawa luno Sseronkoma yabaddewo era nga yabadde ku ludda lw'omugole omwami bwatyo n'amuyambako okutambula ng'omuganda kiba kitegeeza kumumanya kitange omwana mulenzi oyo ŋŋamba Migadde muzzukulu wa Ndugwa e Katende kitegeeza nti musajja wa Lugave akabbiro Malele kitange nga tuyina Lugave tuba tusanyuse nnyo tuyina oluyimba lwe tuyimba nga tugamba nti ya Lwandugwa lwa Katende wabirya wawoza Sserukulengejja mukulu wotuwa akawala akonge ebbanja liwedde kitange kkiriza omulungi maama tumwogerako bitono ne bamwogerako nzikakkana n'abaana ab'obuwala nabo ne bakkakkana bulungi maama Naluziba Florence ng'oyo nno muzzukulu wa Kakeeto Namugera Mbuddu kitegeeza nti wa mutima omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze Ssebaaka nyabo